Tongwa yekolera gijange. Mukungane. Nene ensonga tugijjewo baganda bange ne bannyinaze. Atuuka tambuza obubaka. Zogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba bamutembeeta. Ogugwo gwakunnyambako okutambuza obubaka. Otuuke ku buli munnayuganda. Atuuka sheyalinga. Olugendo luno tulinga abalutandika obutandisi. Naye ate tuli mu kulumaliriza. Kyokka ate mu kiseera kye kimu ne tubanga abali mu kulumaliriza. Kyokka nga ate tutandika lutandike. Sharinga video yekolera itongo bagambe nti azze live olunaku olwaleero tumiringule ensonga eno olunaku lwanca tegeeza munno tegeeza awulidde kubenganda n'ab'emikwano gattako abako atuuka sharinga mbagambye olugendo tulinganga abalutandika kyokka ate tuli mu ddumaliriza ate mu kaseera ke kamu ne tubeeranga abali mu kulumaliriza kyokka nga ate tuli mu kulutandika teweerabira status yange ekyusa okuva n'olunaku olwaleero tabadde goleti nkutumidde status yange ekyuse okuva n'olunaku olwaleero sharinga video nga sinatandika kubagamba bintu bino status yange ekyuse okuva n'olunaku olwaleero gamba munnaali awo gwe mu comment section nti status yayeeko ekyuse okuva n'olunaku olwaleero musomesa Fred Lumbuye kulikayo mu musomo gw'olunaku olwaleero tubaddemu nnyo mu kirasi webala okulambika webala okusomesa naye baŋŋambire status yayeeko ekyuse okuva n'olunaku olw'olwaleero sharinga video status yange ekyuse okuva n'olunaku olwaleero gwe wenna ng'oli mukwano gwange weeyongera okunkwata obulungi gwe wenna nga sinnabeera mukwano gwo gezaako okufuuka mukwano gwange kola kyonna ekisoboka oba kikutwalira ki okufuuka mukwano gwange gwe wenna ayina ennamba yange gikukulire gwe wenna ayina ennamba yange gikukulire gwe wenna ayina ekifaananyi nange kiwange era kifunemu kopi kuba ekyo ky'olina tekikumala mubiwulidde ebigambo ebyo bye njogedde gwe wenna ng'oli mukwano gwange nkwata bulungi gwe wenna nga tonnafuuka mukwano gwange kola ekisoboka ofuuke mukwano gwange gwe wenna ng'olina ennamba yange gikuume era osobola n'okukyusa erinnya kuba sikyali muntu wa bulijjo status yange ekyuse era gwe wenna alina ekifaananyi nange genda okyozeseemu kopi ky'olina kiyinza okuba tekikumala kubanga oyinza okukyetaaga lunaku lumu otherwise musirye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe musinzidde okulaba akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nyongera okubajjukiza togammwe gwakunnyambako kuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba bamutembeeta kakati ekisinza okundeeta ennyo olunaku olw'enkya lwanjawulo olunaku olw'enkya lubalibwanga Teresta nkugambye lwe lunaku lwe tugenda okukomekkereza kye twatandika kyokka ate lwe lunaku lwe tugenda okutandika kye tugenda okukomekkereza kitegeeza ki olunaku luno lwa muwendo nnyo gye tuli era Museveni alutya nnyo Museveni ebbanga lyonna abadde afiidinga ku musaayi gwammwe ayiye ssente nnyingi era asaanyizaawo obulamu bw'abantu bungi kubanga atya lunaku luno olunaku luno lwe lukyasinza okumuteeka ku bunkenke kubanga naye lwe yasinga okuteeka bye yayeekera ku bunkenke kati olunaku olw'enkya saagala olutwalenga lunaku njagala olupeyingeko attention nga ne diversion zonna ze bagenda okutega ekiro kyaleero kubanga nnyingi ozibuuke temusheyalinga video etali ku mulamwa gwa kwenunula olunaku olw'enkya era temubeera mu mboozi ezaawukana ku nsonga z'eggwanga olunaku olw'enkya mulaba olunaku olwaleero bagezezzaako okutetenkanya social media bagiteeke mu mikono gyabwe bataddewo diversions ez'enjawulo baleeseewo entalotalo ez'enjawulo n'abalwana ab'enjawulo ne boolaba nga babadde ba mukwano oli n'ava eri n'akubona ogukonde just baagala bawugula kuva ku lunaku olw'enkya olw'omuwendo nnyo olugenda okukyusa ebintu byonna mu ggwanga ekiro ekyaleero ogenda kuwulira entalo
ekire kyalero kyayinza okuwulira emirambo ekire kyalero kyayinza okuwulira amawulire ag'enjawulo agasasamaza naye njagala mubagambe tuwulidde ebimala tewaliiwo kye bagenda kukulaga kyotalabye emyaka gino 5 egy'obuyinike oba myaka 4 tubale 8 kuba tetugenda kubala gino 5 gyokka tewaliiwo kipya kyogenda kuwulira kyobadde towulira tewaliiwo mawulire gasasamaza gogenda kuwulira gabadde gatabeerangawo nabwe ekityo mbasaba mwenna bannayuganda muzibe amatu gammwe mugaggulire ensonga emu yakwenunula tewaliiwo nsonga kakati nkulu mu ggwanga esinga kwenunula ebirala byonna temutegayo matu ewalala yonna temubawa matu era temubawa birowoozo byammwe ne mu comment section bw'osanga diversion yonna osobola okugiteekamu ebigambo ebigamba nti enkya nomination day enkya eringa public holiday kyokka nga ate ffe tugitumye terehesita ate nga mu kaseera ke kamu tugitumye liberation day erimu ebintu bisatu weetandika kyokka ate mu saidi endala lwe tukomekkereza kakati olunaku olwa terehesita olunaku olwa liberation day tetuyinza kukkiriza bintu byonna kutuwugula kubanga lwe lunaku Museveni lwakyasinza okutya omuzzi w'ebikolobero olunaku lwakyasinza okutya lwe bali musimba mu kaguli ew'omulamuzi atandika okuwera ennemba n'emisango gye yazze egimusimbisizza mu kkooti kakati ne nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kukola ebikolobera abaana b'abantu wakati mu kuwamba abaana b'abantu n'okubayiwamu entiisa ey'amaanyi mbu mumutye nnyo kubanga yatya olunaku luno kakati emirambo tugenda gibuuka ne bwe babika actually ne bw'ofiirwa tobika kubanga n'emirambo tugenda gibuuka golooza myaka 4 twakaziika bameka ne bw'ofiirwa tobika nze mu kiseera kino katolina muntu gw'oyinza kumbikira n'embika ekiseera kino ntunuulidde ensonga emu lunaku lwankya olw'okwenunula olunaku lwe tutandika ate nga lwe lunaku lwe tumaliriza bye twatandika nabwe ekityo baganda bange ne bannyinaze mupayinga attention ku nsonga emu ya lunaku lwankya njagala mukoowoola abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eggwanga lyonna libune ambulera eggwanga lyonna libune reedi mukwate ebivuga mukwate amakondeere mukwate agadungu mukwate vuvuzera abefirimbi muzireete ab'eŋŋoma muzireete aba saxophone muzireete abajjita muzireete na buli omu ky'oyinza okuleeta okwoleka obwenunuzi bwe tugenda okwolekera kireete twaniriza omukulembeze waffe His Excellency Bobi Wine mu kasaawe ka Kaale Nateete abantu b'e Nateete abantu b'e Lubaga mwe mulidde empanga teweerabira nti bangi nnyo baawunize ntogenda kujja Lubaga oba nga tonnatuwa invitation abantu ng'abo ab'ekikula ng'ekyo temwerabira Mukama teyabatonda nga muli balema Mukama yabatonda n'amagulu 2 Mukama yabatonda n'emikono 2 meaning mwina kumuyitanga kubayambako so si ye kubamaliranga bizibu byammwe kikyentegeeza sigambye nti mubeere bafujjo naye obutabeera wafujjo tekitegeeza olinnyibweko sigambye timubeere bafujjo tukuume empisa tukuume obuntu bulamu naye nga mbagambye mu mbeera yonna tugenda kwenunula era nga tuli beeteefuteefu okugjawo omuziziko gwonna ogutwekiise waliwo wano muganda nge bayita Silver Tumwesi gy'abuuzizza gw'oli ludda waggwe obadde ondabira wa awo wennyini wondabira muganda wange nange wendi kubanga ne bondaba nabo nkakasa bali mu kundaba oyagala ani asinga nze so amawulire gonna agagenda okujja okugezaako okuzibikira amawulire aga nomination ekiro kyalero gagenda kujja mangi naye mbagambye ne bw'ofiirwa tobika ne bw'osanga omufumu wuuke ne bw'olaba gwe bakoze ekibina ebya social media toteekayo komenti yo ffenna omulama gwe tuliko mu kiseera kino olunaku lwankya lwamenunula it's a nomination day era njagala obbategeezaako mu butongole mwenna abampita yeekolera itongwa mukyusekyuseemu kubanga ebintu bikyuka leero status eyange ekyuka ya leero ayina ekifaananyi kyange kikuume bulungi kifunemu kopi ayina ennamba yange gikuume bw'oba oli mukwano gwange weeyongere nnyo okunettanira n'okubeera mukwano gwange nkwata bulungi nnyo ng'akalira naye tekitegeeza ti abo bokka abamanyi be baliganyulwa mu mpyaka Uganda gye tugendamu teriimu bannalwana
Uganda gye tugendamu terimu nakola kino. Uganda gye tugendamu yaffe ffenna. Uganda gye tugendamu ya kugaziiramu ffenna. Uganda gye tugendamu ya kusizaamu ffenna. Uganda gye tugendamu tewaliwo agenda kubanga agwanidde kubeera mulamu ng'omulala ye agwanidde kubeera mu ntaana. Uganda gye tugendamu tewali minisita kugenda mu ddwaliro ly'e Bulaaya kumujjanjaba ng'ate ssente ezimujjanjaba zisobola okubaako ze kikyusa mu ddwaliro e Mulago oba mu malwaliro ga gavumenti ne baminisita baffe nga basobola obbajjanjabira mu Uganda. Mbategeeza nti Dr. Apollo Milton Obote mu mwaka ogw'olukumi baamukuba amasasi agaamuyita ku mumwa ne gamubongola amannyo ku lugogo Northern Bypass. Ku lugogo bypass. Naye Dr. Apollo Milton Obote baamuddusa bamutwala Mulago kubanga yali yateekayo eddagala. Baamuvuga bamutwala Mulago, tebaamuvuga nga bamutwala Bulaaya oba tebaamuvuga nga bamutwala mu private hospitals ate nga n'ebiseera ebyo zaaliwo kubanga yali ateekayo eddagala. Ekyo kye kiraga nti omuweesi mukyala we tayinza kuliira mu lujjo oba omuwumbi mukyala we tayinza kuliira mu lujjo. Toyinza kumpa bintu byoweesezza mbikozesa ate nga gwe tosobola kubikozesa. Kakati Uganda enkya lwesalawo future y'abaana bammwe. Uganda enkya lwesalawo ebyobulamu by'abaana bammwe. Uganda enkya lwesalawo ebyenjigiriza ebirungi, ebyobujjanjabi ebirungi, n'ebyenguudo ebirungi, ebyentambula obulungi, ebyensuubula ebirungi, omukozi okutambulira ku minimum wage ne welfare ey'abasirikale baffe ate n'ebyensula mu ebiri. Abasirikale baffe aba poliisi bamukwata mundu n'abamagye n'ebyensula byammwe mu ebiri. Ne waliwo omwana gwe nalaba juzi bambi ng'akutte essimu anti omulimu gwe nasoma kukuuma boosi wange ataddeko ebifaananyi by'abali enkoko abanywa amata ga bbongo anti nze omulimu gwe napatana gwa kukuuma boosi wange mukwateko oyo ndabe. Kyokka ng'ayogera bannange n'enjala emusiiwudde. N'ekyambalo talina sabbuuni akyoza kutukula. Wallahi ng'alyanga nkoko kyokka nga baakuumira mu buyinza bo balya nkoko. Imagine nga gy'anaakoma okubakuumira mu buyinza balya enkoko ye gy'agenda okukoma okulya ng'enkoko n'obabuuza ogwammwe gwakweranga nnyumba abalala bajje batuule oba ogwammwe gwakukuumanga mulyango omuli abalya munda. So nabwe kityo ebintu byonna ebibadde bitulumya omutwe munda mu ggwanga Uganda bigenda kukyuka nkya. Obuyinike bukoma nkya. Kitta abantu akoma nkya, kiwamba abantu akoma nkya, ani akusindisa akoma nkya. Simamapa akoma nkya. Kachuge nnyoka akoma nkya. Ekifiira akoma nkya. Bikoma nkya byonna. Enkya tugenda kubikkula essuula ya Uganda empya. Enkya tugenda okusaba okulula maapu ya Uganda enkya. Naye ate maapu ya Uganda eyo okugifuula ekizimbe walina okubaawo effort yo buli omu. Buli akooyo obuyinike bwe kitaabe enkya lunaaba ddi oba bwe gutaabe ku mulundi guno lunaaba ddi. Tuli mu mukisa ogusembayo. This is our last chance. Wali obaddeko ne koyini esembayo. Eno ye koyini yaffe esembayo. Nga bwe tugizannyisa obubi lubeerera tugenda kubeera mu buyinike, tugenda kufuuka abaddu mu nsi yaffe lwa nsonga nti bano abasajja essaawa eno bali mu to summarize their dynasty. Bali mu kusummarizinga dynasty yaabwe. Baagala kukola nsi yaabwe mu nsi yaffe. Kakati nabwe kityo sikiwa nti oli mweteefuteefu okuba omuddu mu nsi yo. Ate era sikiwa nti oli mweteefuteefu okugenda mu ntaana ku myaka emito nga togendedde ku ntuuko wabula ng'ogenzerwa bad governance. Sikiwa nti oli mweteefuteefu okuweerera abaana bo mu kasente k'ofunye mu bugubi bamale okusoma ate babagambe nti ani akusindise gye bagenza okunoonya emirimu. Sikiwa nti oli mweteefuteefu okutwala omwana wo mu ddwaliro abasawo bamujjanjabe ne bagaana okumukolako n'afiira ku katanda nga tewaliiwo bujjanjabi oba nga tewaliiwo bikozesebwa nga n'abamu bakyabanja emisaala. Sikiwa nti oli mweteefuteefu okuzaala omwana ne bamuteeka mu incubator ya gavumenti ekawempe mu ddwaliro lya gavumenti ekawempe amasannyalaze ne gagenda nga standby generators teziriiko.
sikiwanti oli mweteefuteefu okuddamu okubeera kadaama, sikiwanti oli mweteefuteefu okuddamu okubeera asikaali, sikiwanti oli mweteefuteefu okuddamu okusindika akasente ewammwe n'osindika kakadde n'ofuna emitwalo 80 ng'eyatudde entebe akusokoddeko emitwalo 2 malamba ye yasigadde ng'atudde kyokka nga mu kugenda teyakuyambako nga ne bw'ofunira ebizibu eyo takuyambako. Bikoma nkya enkya Uganda ebikkula essuula empya nabwe kityo olunaku olw'enkya njagala mu lumyuse, njagala mu lusoosowaze era naalirowoozezza nti ekitimba olunaku olwalira akawungeezi konna kaalibadde kabunye ensonga emu bweti nateete wakkaala ne posita eyo olunaku lwankya bw'ataabeera eggwe teriyo agenda kukununula. Mbategeeza bannayuganda bannange mwenna abawangaalira eyo mulina enjogere mugende mmwe mulwane bwe munawangula munnange tunange teri agenda kulwanirira buno buvunaanyizibwa bwe era katale alyo. Leka kutuweereza buweereza ssaala kyekyokka. Bw'oba okyalinamu olwungubanguba situka tutambule kubanga bw'ataaba eggwe era tewali agenda kubeera kitwali nti gwe peesa eribula mu ssaati yaffe enywere, gwe natti ebula mu kitanda kyaffe kinywere, gwe natti ebula mu mmotoka yaffe etambule. Nabwe kityo lino katala luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka era tulina kwekuŋŋaanya ffekka na kwekubiriza ffekka tukimanye nti tetuliikaayo sira, tetuli babiito, tubadde baddu ebbanga lyonna. Lwaki kakati tetubeera abaddu omulundi ogusembayo? Temutiisibwatiisibwa. Ekyo kyekyokulwanyisa kye basinga kye bayinza okusembayo okubasongamu kubatiisatiisa, naye temutiisibwatiisibwa. Mujje mubeere ekitundu mu kununula ensi yammwe bannayuganda mwenna. Mujje ffenna tubeeyo ne mu Uganda empya nga tukimanyi nti eggwanga lyaffe twalyenunulira nga temuli bagenda tukinako. Mujje mubeere ekitundu ku lunaku olw'ebyafaayo olw'enkya olw'okununula ensi yaffe baganda bange ne bannyinaze bamaama bataata. Olunaku olw'enkya tusimbulira Nateete. Enkya ebyafaayo bitandikira Nateete. Abantu b'e Nateete, abantu b'e Mutundwe, abantu b'Okkabuusu, abantu b'e Bunnamwaya, abantu b'e Nalukolongo, abantu b'e Kumakaayi, abantu b'e Busega, abantu b'e Kyengera, abantu b'e Nabbingo, abantu b'e Nakirebe, abantu b'e Wa, okwetooloola eggwanga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abantu b'e Bulenga, abantu mu Lubija, abantu b'Okkalweru, abantu b'Awa bonna n'okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sinakindi n'okuva mu paati z'eggwanga oba mu regioni z'eggwanga ez'enjawulo mujje mubeerewo enkya ku lunaku olw'okutongoza ebyafaayo, olw'okwekutulako enjegere. Enkya lwe mugenda okumanya definition y'ekigambo break the chain entuufu. Enkya tugiyita break the chain entuufu kubanga ffe tubadde tusibiddwa ku chain okumala ebbanga, ffe tubadde tusibiddwa ku chain okumala emyaka. Tomorrow lwe lunaku lwe tugenda okwekutula ku njegere era lwe lunaku lwe tupulaninga okwejja mu buyinike. Mukadde wange Haji Makolo Kavuma, Sentamulameka, MC Norman Ganja n'abalala bannange mwebale emirimu gy'enkyukakyuka mwenna. Wini wa Bobby Ntabadde Goleti Nsubuga Jaideni na buli omu mwebale emirimu gy'enkyukakyuka, naye mugambe bannammwe nti olunaku lwankya abali e Bulaaya mukubirize baganda bammwe abali ku ground tebabyewala, temubibatiisa kubanga we mubibatiisa Museveni abeera awangudde. Yatusigamu ffi eyo kwongera kutufuga. Ffi eyo teyagikusigamu kukuuma gwe kino mu kirambe nnyo. Ffi eyo Museveni teyagibasigamu kuyamba mmwe, wabula ffi eyo yagibasigamu ye kwongera kwekuumira mu buyinza, kwongera kwekuumira mu ntebe. Mujje nkya tubiitinge ffiya. Abitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi, mujje nkya tweyambululemu okutya. Ekyo ekyambalo okutya kye kitukuumidde mu buyinike. Ekyo ekyambalo okutya y'ensonga lwaki bannaffe bali mu makomera n'abandi baabuzibwawo n'abalala bali mu ntaana.
ekyambalo kutya kyekifudde abaana bammwe abasoma ne balemwa kufuna mirimu. Ekyambalo kutya kyekibatwala mu ddwaliro ne mufiirayo nga teri ddagala si lwakuba mubadde mutuuse. Ekyambalo kutya kyekyatemesaako mmeeya waffe agenda okujja bali mwezi okugulu oluguudo embi. Kyambalo kutya kyekitusibyeeko enguudo embi. Nabwe kityo olunaku olw'enkya mujje tubiitinga ekyambalo kutya. Omusajja yatudizayiningako ekyambalo kutya. Enkya mujje tuyuze ekyambalo kutya. Enkya tugenda mwala kunaaba kyambalo kutya. Era njagala kibajjukiza n'okibategeeza nti mpiya yammwe teyamba mmwe. Ngera okuwulira abantu ate abaana b'abantu muve ku gavumenti mujja kubeera balamu. Gwe weebuze lwaki bba ekyo kye balanga. Mu lwaki tebabavaako buvi kale kuba be babatta. Lwaki ekyo kye balanga era lwaki ekyo kye babagamba nti fiya yammwe teyamba mmwe eyamba bo. Bwe muluzinga fiya baluzinga power. Bwe muluzinga fiya baluzinga power. Nabwe ekityo baganda bange ne bannyinaze olunaku olw'enkya tulina okweyambululako ekyambalo kye bayita okutya. Ekyambalo kye bayita okutya kyekikuludde eggwanga lino okulisuula mu nnyanga. Ekyambalo kye bayita okutya kyekikuumidde baganda baffe mu makomera. Ekyambalo kye bayita okutya kyekibakuumidde mu buyinike. Ekyambalo kye bayita okutya kyekikuumya abasirikale nga bakuuma abali enkoko naye nga bo balyanga enkoko. Akakadde kammwe weekalina ebyensula twabirowoozaako baaba. Ebyenjigiriza by'abaana bammwe bikulumya abaweereza b'eggwanga bamukwata mmundu. Embeera y'abaana bammwe be muzadde etukwatako nnyo bamukwata mmundu era yabuvunaanyizibwa nnyo. Nabwe kityo akasente ke mufuna tekabasobozesa kwerabirya bakyala bammwe babakozesa n'ababooda wa booda ne weegaddanga ku mukoomukwata mmundu batamutidde kumweŋŋanga mukoomusirikale kuba akimanyi mukoomusirikale ajja kukkiriza. Bwe bamuwadde kasalale batemyeko ezawazalendo ate ezawazalendo muhoozi yazikozesa okukola birthday ne bino byadde atalaaga. Ne weesanga ng'akasente katono ke babawa wallahi nako tekabagasa. Temusobola kuweererako baana bammwe. Bwe muyambibwa ne mubaweerera nga muyise mu bugubi bungi nnyo. Era bwe bamala okusoma wallahi tebalina we bagenda kukolera era bagenda kugenda mu bwakadaama. Waliwo abaana b'osanga e Dubai waliwo be nasanga e Dubai juzi. Nangamba ye taata we musirikale. Musirikale. Abajja ne Museveni. Ne wallahi ye bwe bava mu nsiko yagenda mu polisi naye yadde kaalanka. Ng'omwana w'omusirikale ayonja nnyumba z'Abawarabu. Omwana w'omusirikale nga yayonja ennyumba z'Abawarabu. Kyokka nga abasirikale babateeka mu fiya nti mulina okukuuma ababafuula ekyo eky'obuyinike. Nga ne mmaka temukyawera kuba temusobola kusibisa bakyala bammwe enviiri mu budde. Ababooda batandise okuba bayambako mu koofiiza. Kintu ekyo kyannuma. Ze saa kibanyumiza. Kavubuka kali eyo ka booda bakayitanga Mikayiri Nateete. Manyize nakulira omwo mu Lubaga. Mikayiri yayagala mukafande musoke. Kintu ekyo kyannuma ne bwe nkirowoozaako obulowooza mu kaseera kano nagamba ababooda mujooga naye ababooda si be bajooga gavumenti yejooga okubanga n'owa booda asobola okwebereka ku mukafande musoke. Kintu ekyo kyannuma era ekyannyamba owa booda oyo yafadda. Kintu ekyo kyannuma yafadda bambi. Anti muno mwe yagenda nga yemwankulira ku baka abasajja mwe yajja ebirwadde. Naye kyannuma kintu ekyo kyannuma ne bwe nkirowooza mpuliranga amagumba ganfumita mu kifuba. Mpuliranga obulamu ngolaba bano abasajja ne bagenda kukuba bantu miggo mu butuufu kati oyo musindike ku mission agenda kukuba baganda be kuba bonna abalabanga owa booda eyagadde mukazi we. N'ekizibu tekibeera wa booda. Ekizibu kibeera gwoyo akutumya okukuba bano kubanga ye yawadde owa booda omuwaatwa okukemettereza mukyala w'emmeeme kuba naye mazima mu mutima ogamanyi nti ssente z'ofuna ng'omusaala tezimala kulabirira waka. Ebisulo byammwe birina kubeera bya bwereere. Ze sirabangako basirikale bapangisa nsoose kulaba beeyo wammwe.
ekyo sijja kibalimba olaba n'ab'e Kenya tebapangisa nze sirabangako ku basirikale bapangisa ekyo nsosi kiraba mu beewammwe bapangisa nno nga bapangisa nnyumba kakati be mukuumidde mu buyinza bwe balya enkoko munda mwe bwe mulyanye enkoko kyokka nga babakakasa nti mulina obbakuumira mu buyinza mukyo kikyentegeeza mwejjeemu okutya okwo kubakuumisa ennyimba ezibaluma okutya okwo abasirikale bamukwata mundu kwe mwetaddemu kubakuumisa ennyimba ezibaluma oli n'asinziira mu mmotoka ayina ye biki n'akugamba piga adui twende bwana naye nga gwakugamba piga adui muganda wo era nga bujjamu ekyambalo mugenda kusisinkana mu kyalo mu kuziika nga wallahi ye newe bikyuka wano tolina gy'ogenda kuddamu kumusanga yadde okumulaba wali otambuddeko mu bulamu ng'okoze n'abantu naye ng'okuva lwe mwayawukana temuddanga mukusisinkana abantu ekikula ng'ekyo wali okozeeko nabo ng'okuva n'obajjuira ne bwe nakoleranga eno mu Soweto nakolanga ne gundi nga toddanga mu basisinkana naye ab'ekika kyo bo okyabasisinkana oba mukyayina we musobola okusisinkanira meaning ono akugamba piga adui twende bwana akuttisa baganda bo obereko omusayi gw'abaganda bo ye ne bwali badduka alibuuza nabakoze eki kubanga yatuma gwe muganda waffe nabwe ekyo temukozesebwa kusaanyawo baganda bammwe temukozesebwa kulumya baganda bammwe nakutta baganda bammwe bwe tubeera abasibe nammwe muli basibe ate mmwe be tusinga okulwanirira oba osanga ffenno tuli yaddeyaddeko okukira ku mmwe ate weewe kwate muntu waawa gwe bawa oda ojja nti bamuwadde kisero kya ssente oli n'akuweera oda ku mitwalo 3 oli n'akuweera oda ku mitwalo 2 ndazikuweerako atya oda mbu walayira kukuuma bbo walayira kukuuma ggwanga lyebbo eggwanga yenze kitegeeza bwonkuba oba osaanyizaawo eggwanga ate lyewalayira okukuuma nabwekityo baganda baffe abasirikale mulowooze ku lw'obulungi bwammwe si ku lw'obwaffe bwe bwokka ne mulowooze ku lw'obulungi bwammwe era mubuuzeeko ku baganda bammwe abatambuddeko nti omusirikale azitowa kyenkana ki mu nsi z'abeera mwe abasirikale b'e Uganda ekyamanyi kye mulina kuboggola ne muli baavu kyokka ate abasirikale b'e Bulaaya bataboggola oba abasirikale b'ensi ezibaliraanye abataboggola ate bo bali bulungi mwekyobugagga mwafuna kyakuboggola mwekyobugagga amaanyi ge beba balekera kuboggoleranga bannammwe kugenda nga muboggola simama pa piga adui twende bwana kuja hapa shika huyo aga amaanyi go ge baba balekera naye amaanyi agaboggolera mu supermarket ago temugalina amaanyi agaboggolera ku bbucha z'ennyama basirikale ago temugalina amaanyi agaboggolera mu salooni basirikale ago temugalina era amaanyi agaboggolera mu restaurant oba mu hoteri ennungi abasirikale temugalina amaanyi babalekera gaboggola nga mbwa zirya magumba musajja abo babajooze nnyo sijja balimba baganda bange bamukwata mmungu amaanyi babalekera gaboggola ng'embwa ezirya amagumba ezitalina mugaso kati njagala mufune ku maanyi aganaayamba mukendeeze kuboggola kw'ebigambo n'obusungu bw'okulumbanga abantu kati mwongeremu ku maanyi g'ensawo mutandike okuboggoleranga supermarketi anti bw'olaba ka price tag ku kintu oba bw'obuuza kino kyammeka ne bakigamba nti kyazino n'owaayo obeera okiboggoledde mutandike okuboggoleranga ku bigulwa mutandike okuboggoleranga ku bintu eby'amaanyi mu supermarketi oboggole timata gereete oboggole nti kino kyereete nemwe muboggolera ku bantu kyokka ate bwe mutuuka ku midaala gya capati ne mwegonza ate mukole ki kati twagala ensawo zammwe ziboggoleko era ensawo zammwe zibeere rawuda okusinga amaloboozi gammwe twagala ensawo zammwe zibeere n'obuyinza okusinga amaloboozi gammwe era twagala ensawo zammwe zibeere rawuda nnyo n'okusinga obukambwe bwammwe twagala embeera yammwe ebeere displayed so si empisa zammwe embeera gye muwangaaliramu oba embeera gye mubeeramu yerina okubeera displayed so si empisa zammwe
abasirikale mikwano gyange bamukwata mundu mwenna muli baganda baffe tuli baganda bammwe temulifunayo baganda bammwe balala abatali ffe bintu bingi byosobola okukyusa eddiini okyusa na buli kimu okyusa ne toyinza kukyusa musaayi tuli baganda bammwe mulekeraawo okukozesebwa abazza obuzzi babattise baganda bammwe kyokka at the end of the day abaana baabwe bafulume nga bo balina amayinja abaana baabwe bo bafulume nga bo balina abayinja mwe basiniya baabwe ate bajje baduumire mmwe abaana baabwe abatabeere bafuluma balina amayinja mwe ababadde bamukwata mundu abakuumidde gavumenti eno mu buyinza tebaagala bawa mayinja era bakiraba temusaanidde mu bufunze mwe musaanidde bakuumira mu buyinza ne temusaanidde kusemberera ku buyinza bwe mubakuumiramu kubanga oba osanga amayinja gayinza okubasembesa mu buyinza bwe mubakuumiramu nabwe kityo baganda bange bamukwata mundu eyo kyepengo ogiruddeko nnyo afande kikomeko afande kakembo afande mawejje afande musinguzi afande ngobi afande mubiru afande nyanzi mwenna bafande abali mu Uganda eyo kyepengo ogiruddeko nnyo obanga oluddewo gwe okuteekako yadde ka private oba ka kopolo togwanidde nga ndaba okoze nnyo ogwanidde awo woosula kazigo we baggobaganya landiroodi agenda n'akuboggolera nze nempulira ng'obulumi bumpitamu ate nze ekintu ekikwata kutyoboola gwe ndowooza nti yali badde w'amaanyi kindeeta obulumi balandiroodi ne babaggolera temukooye balandiroodi babaggolera mwe muyina kukuumira basula mu nnyumba mwe mulowooza temugwanidde kuzimba nnyumba nammwe musuleko mu nnyumba mwogwammwe gwakukuumiranga beebaseeyo nga mmwe temugwanidde kwebakako mu nnyumba baganda baffe abapoliisi baganda baffe abamagye baganda baffe bamukwata mundu tuli baganda bammwe temulifunayo baganda bammwe basinga ffe ne temugwa mu diversion n'ekintu kyonna olunaku olw'enkya programu eriemu it's a nomination day then kunga abantu bagende kasaawe ewakkaala nga sinnavaako musooke mu postinge ku kifaananyi kya nomination day kiri awo mu posti gyensembyeyo kukola wansi buli apositinze ntaginga nkutambuze nkusheyalinge buli apositinze ntaginga nkusheyalinge nkutambuze nabwe ekityo baganda bange ne bannyinaze kawungezaako olunaku olwaleero byembadde nziza okubategeezaako temerabira olunaku olw'enkya lwe tutandika olugendo lwe tugenda okumaliriza